Mu kiseera kino ebifaananyi bimaze okubeera nga bifuluma ku mutimbagano nga biraga Dr. Kizza Besigye nga bwe yalongooseddwa omukono oluvannyuma munnange olw'okubeera nti nno abadde mu bulumi okumala emyaka 13 mirambirira. Era kino kikwatagana butereevu n'obuvune obwatuusibwa ku Bobi Wine gye buvuddeko obupapajju ku kakebe akatiya gaasi bwe bamukuba okugulu abantu nga babiraba ng'ebyokusaaga. Naye njagala okubuulira ng'era bw'olaba Nambooze bwe bamukona bamumenye enkizi, munnange Dr. Kizza Besigye y'omu ku abo ababadde nga bajja bagugulana n'ebitongole ebikuuma ddembe wano e Uganda. Era kyaddaaki Dr. Kizza Besigye kigambibwa okuba nti yalongooseddwa omukono, ebifaananyi okusinziira nga bwe biri nga asibye bandeegi ku mukono. Bamulongoosezza omukono ogwa ddyo oluvannyuma munnange olw'okubeera nti nno nkugambye obulumi bwabaddemu. Omukono guno ogwa ddyo emyaka 13 ng'ali mu bulumi gumusiirira. Essaawa eno ali mu US era oluvannyuma lw'okulongoosebwa kati obulumi bwafuuse olufumo, asigadde kubeera nga awona buwonyi. Okusinziira ku bifaananyi byatadde ku mutimbagano, Besigye alabibwa ng'asibye bandeegi ku mukono ogwa ddyo. Era looya we tumanyi obulungi looya we era nga ye acting president wa People's Front for Freedom, Mayor Erias Lukwago yakakasizza n'agamba nti yalongoseddwa era nga operation bagikoledde mu US. Okusinziira ku Lukwago agamba nti Besigye omukono gwe guno ogwa ddyo gubadde nga gumusiiwa era nga gumulumirira okumala ebbanga eriwerera ddala, era nga ensonga yali ya rubber bullet muzimanyi bulungi nnyo ze bakuba ekyeyonoonero. Yavaako omukono ogwo okubeera nga gwafuuka bwe gutyo, gwafuna obuvune. Era nga bw'olaba akakebe katiya gaasi akaabwatuka juuzi abantu ke balaba nga okukuzannya, nalabye wano Bujengo ng'agamba nti n'ofunako obuvune butono nnyo n'otandika okubeera nga olaga nga yakubiddwa ennyo ennyo, so nga naye yatugamba nti amasasi gaamukuba mu mugongo gaamuyitamu n'atugamba Mukama Katonda. Pastor Bujengo banaye abakimbu Museveni tugende mpolampola mu Museveni mbw atutwale mu muhoozi mbu Museveni tukwate Museveni mpolampola atutwale mu muhoozi, okusinziira ku Pastor Bujengo enjiri gy'aliisa abagoberezi be. Naye Abanyarwanda bano batumanyidde Mukama Katonda. Nsuubira okuba nga eddembe ly'okwogera mu Uganda lyali badde lirekebwa abo bwe wali badde ogamba nti bano bannansi, abantu abo ne batulekamuko. Munnange rubber bullet eno Besigye yamukubwa 2011 mu kalulu ako. Mu biseera ebyo bamukubira rubber bullet eno, era Besigye ng'ali mu real estate bw'atyo yasobodde okubeera ng'alinkinga ne famire ye, mukyala we Winnie Byanyima wamu ne mutabani waabwe amanyiddwa nga Anselm mu New York mu ntandikwa ya wiiki eno. Kakati munnange okuva lwe yava mu NRM n'ayingira oba n'akola ekibiina ekya Forum for Democratic Change, eyo nayo n'avaayo kati bali mu People's Front for Freedom PFF, era nga amakandi gasimba wali Katonga baagala gira ekisalinga nno mwabeera bajjira 226, naye kirabika eyabalugata n'abakubira nga assa embugo kubanga najja nankumbi nabo kirabika nga babagirumiza mannyo. Kale Besigye munnange okuva yatandika okubeera nga yeesimbawo oba nga yeesimba ku General Museveni, naye ayise mu challenges nnyingi nnyo. Mujjukira amaaso ge musajja bwe yakuba akayondo ku ddirisa n'agenda amufuuyiramu kamulali 2011, era n'omukono still ogwo gwennyini
mu kiseera ekyo gwayisibwa bubi nnyo era n'asibako ne bandeegi amaaso katono gazibe. Agamba nti yagenda e Kenya okubeera nga bamutereeza amaaso naye katono gazibe. Kale oba oli awo okulongoosebwa bwe tekwalikoze nnyo makulu oba mawulire, naye kino kitujjukiza nti ebikozesebwa naddala eryanyi erikozesebwa ebitongole ebikuumaddembe lingi nnyo, nti lituuse n'okubeera nti lireetera abantu kumpi kwagala kukutukako mikono n'amagulu. Wano omutwe gikwatako Nambooze baamukuba, era mu kiseera kyekimu we twalabira eŋŋoomi Musosola Ndaggu Jeno Katumba Wamala gye yakuba Francis Butebizaake n'ebintu ebirala bingi nnyo ebituusiddwa ku bantu abakubiddwa, abookeddwa amapaasi, abafumitiddwa. Mwalaba wano mu kkooti ng'abasajja amakugunyu gonna oba bagafumisefumise biki, naye nga babakwata bali kujja butujju nno, balina okwogera. Naye ate kkooti neetuuka n'okubeera ng'ebejjeereza ng'eraga tebalinaawo buzibu, ate baba bakafuluma amagye ne gabakwata. Kwegamba kkooti yatuuka n'okugamba nti wano e Uganda ekisinza okutta investigations kwe kubeera nga buli lwe bakuba omuntu wano amasasi oba wabaawo obutemu bwonna babiyingizaamu ADF. Era kkooti yalabula poliisi nega nti esse nnyo investigations kubanga ebintu biteekamu ADF, so nga tukimanyi bulungi nnyo nti ebiboozi bya ADF ebiseera ebisinga obungi obubonero we buli obulaga nti nno bibeera bigete bugezi, kubanga abantu be bakwata be bagamba balina akakwate ku ADF ate kkooti emaliriza eraze nti tebalina buzibu, naye baddamu babakwata buli kaseera, baddamu olugira nti bazze mu bamukwata kasaba kwezingako gobeera owedde. Abamu babakuba bukubi masasi nga tebabakkiriza ade n'okwewozaako. Omwala bwano Seeka Kirevu ekyamutukako wano ensangi n'abalala be bakwata mu kiseera kya Lokeegi nga tebabakkiriza kubeera nti nno beewozaako mu kkooti, waliwo bakuba bukubi masasi. Kati omuntu yeebuuza baziyiza ki? Kale kwegamba ebitongole ebikuumaddembe ng'oggyeko okubeera n'ebintu ebyekusifu bye tutamanyi biki bye babeera babikkirira, naye ate n'obulagajjavu bw'amaanyi naddala mu kukuba ezo ze rubber bullets, tear gas, obukebe obulina okubeera nga tebukubwa mu bantu kuba ziri bbomu ezituukiridde, bbomu zennyini nnyini. Era mwalaba wano mu kubwatuka abantu abo bakirabanga ekitono, naye embwatuka akakebe ako gye kayinza okubwatukamu n'ebipapa gye bivaako bisobola okuba tebirinaako fomula, bisobola okukuba eriiso, bisobola okukufumita mu mumiro kyonna, kubanga Dance Magic mujjukira akabomu ke baakasuka mu kampeeni za 2020 ku mmotoka kaamukuba emimwa gyonna n'okutuusa kati oba ali Bungereza gye yagenda okufuna obujjanjabi, kaamukuba omumwa amaanyi nnyo gavuddemu. Mujjukira bulungi nnyo mu kiseera ekyo. Kale kwegamba nsuubira okuba nti lumu mu mbeera ey'okusaagasaaga eyo nga bakyasaagirira, lumu obulamu bw'omuntu buligenda ate nga muntu wa mugaso, olwo ate basooke beekwase nti abantu beekalakasizza, beekalakasa balakubaga nedda mukitwale easy naye ng'omuntu afudde.